Ngenda soko kwetondera polisi obutasobola kulokutana okubaawo. Hey everyone and welcome back to the Gina Nkase Shiriwo. Zobaleta ensonga za Bitex. Lwaki yasiba Serena Bata atenga bali bakolagana bulungi. So njagala obeerewo amawulire ag'okubiri genkuleetedde. Vinka naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'abaawula ne Irene Ntale atenga bali bakyali nnyo. Nga Irene Ntale akyamanagingibwa Vinka ebiseera ebyo. Nga kwogase n'amawulire amalala mangi. So tovaako tujja kwesanga amazobba obutambi buno olwo nno mbawe amawulire amalala. So bintu bingi nnyo betuze tuwulira nti bye byaleetera Bitex okusiba Serena Bata. Naye omuyimbi Serena Bata amanya gagadanga ye Serena Bata muliza yabaddeko ku poliisi y'e Kampala Central era n'annyonnyola mu katambi k'engenda okuwa maaso awo. Njagala jjukire nti na Bitex kati omuyite manager wa Serena lwansonga tebannasazaamu contract yavaayo n'agenda n'awaba omusango ku poliisi nti no Serena Bata agenda maaso n'okuyimba ennyimba eziri mu contract ku concerts endala ezitali zze ate n'atafuna ku ssente yadde n'ekikumi ng'ate kino kikontana n'amateeka agali mu contract gye baasayininga. So Serena Bata yakwatibwa naye later she was released on police bond naye ne bamulagira okuddayo nga 2 omwezi ogw'omukaaga 2023. Bwe twamubuuza ebyali bigenda mu maaso n'okutambula mu ŋŋambo nti yagaana okwagala Bitex kye kyaleetera Bitex akasajja ku mutima yabyegaana n'agamba nti tabimanyi kubanga Bitex tamugambanko nti n'amwagala n'agenda mu maaso n'otukakasa nti ye nga Serena Bitex amutwalira ddala nga kitaawe. Naye ekyamugjayo nti yagenda okulaba nga Bitex akyuka mpolampola mu mbeera ze era ekigambo ekyasinga okumugjayo Bitex yagenda n'agamba nti kuggwe Serena Bata ne mutamanyiiwo oba mutabanyiiwe kuliko omu agenda okufa kambawo akatambi mukeerabireko. Ngenda sooka okwetondera polisi obutasobola kulokutana okubaawo nayinamu embeera etali nnungi naye bannamateeka bange basobola okubaayo ne babanga bannyongezaayo ennaku paka leero olwokuna. Ffenna mission yali emu yakola okitegeera muzeeyo tandika okuteeka ssente mu music yali asayininze ngera netteeka lya asayininze likola ki alaba akaanya nalyo era ne tutandika okukola tewaliwo buzibu tewali kintu kye nakola muzeeyi simenyangako ndagaano ne we buli kati management nyingi ezajja gyendi nga zinneetaaga nga ziwulidde nti ye yennyini yakoze eki yangobye ne mbagamba mumanye ekiriwo abantu bafunamu ebizibuzibu naye kaninde endagaano eggweko wanaaba tannaba kutereera tunaalaba ekikola ki ekiddako. Yaŋŋamba ekintu kimu nja kuzza mu kyalo naŋŋamba ekintu kimu okwebaaka n'omwana wange kunze naawe kuliko alina okubaako awomu akola ki afa oba avaawo oba wenkusangira nkuyisaamu buyisa ggaali nga ali kumpewo live saawa eno ŋŋamba otya nisobola okuddamu okolagana n'omuntu oyo nga tagambye ensonga lwaki aba atuuka okutuuka kwa extent yalayira n'agamba okwebaka ne muwala we kunze naye kulina okuvaawo omuntu ogwo n'agamba ne bw'aba asanze busanza asobola okunfuba emmotoka obujulizi obwo mbuyina nga ayogera mu bigambo bye era n'agamba ngenda beera ekyokulabirako naye nga neebuuza lwaki okitegedde netuuka ne ŋŋamba naye kino ekintu nyinza okizanyiramu naye nga si kitono nenkikwata nenkigambako balooya bange era neka audio bakayina nga yennyini ayogera ku mpewo teekawo eri kuyita oba olina okujja n'oliwuliriza nzize neneeripootinga n'okuwuliriza ensonga ze babadde bampitidde ewali sagala nabyogera nnyo mbanga amuweebuula ekyo ki oba baagala oba tebaagala x asigala x. Mu mawulire amalala Vinka ne Irene Ntale bagenda ne baawukana mu ngeri etaamanyikwa bulungi oluvannyuma lw'okuba oluyimba lwabwe olwa Style. My weekend is greater. I deserve better. Onkubo nkyusa style. Jjukira ababiri bano baali ba mikwano kitwandiise best friends era nga Vinka yali manager wa Irene Ntale naye from nowhere Irene Ntale yatambula n'abaviira era n'ava ne mu management nga kati wenjogerera Irene Ntale amanyigingibwa omukyala bamuyita Sandra. Sigenda kwogera bingi kambawo akatambi mukeerabireko naye ate teweerabira kusubscribinga oba onyumirwa entertainment news. Tuveewo. A reality we talk about. Shooting a level Irene Ntale ku video shoot, she was my friend, literally my best friend.
at the time. Because swali managing. Yes. So we were. Mutambula mwenna. If I tell you, of course, she didn't come for the video shoot, and for me that was okay because really busy. Then time ne tuka shooting a video yafe babiri style. My friend came with an attitude. And you're like, what's that? And I didn't know why. My friend came with an attitude. Well, at the time of my video shoot, and I didn't know why. She came with an attitude. I'm saying hi to her. She's refusing the outfits. I'm later. I got emotional. I know. We started shooting, and when we were shooting, Irene never could sit. Nagenda. She threw a tantrum. Nagenda. That was okay. We like cried at the shoot. Olina kyokozeewo ekyamuoffendinga oba ekitamusanyusa? Nedda. I won't say nalina kye nali mukoze because by the way till now I don't know what happened between us. But okay. Time oba omubuuzeeko because right now tubire kwa mwena mwakakkana. I think namusanga actually. No, let me take after the video shoot. Nenga mama no sigenda mukubira sim. I want her to call me and tell me you did this and this. I didn't call her. Yeah, stay pushing alimba. Kasate pushing alimba nemanya this is it. Recently namusanga kutunambuza what happened? And she laughed it off. But I want to find her one day. Mubuze what happened. Because after the stylo, on Monday, we received a message in the group that Irene has left the record label.